nsonga enkulu nga zino ezikwatagana ku byaba mukyala n'abaana awaka waguddewo ekigambo ekinene bwe kiti nze nsaba ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi ebiyingiremu okulaba nti nno abaana bano bafuna obwenkanya bwe kibanga Hajji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira bibanga bamuwayiriza Hajjati yaba abonerezebwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira so mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga abaana baleme zonoonekeramu tusobole okulaba tisha feesi ye tetwagala kugirabako mu social media nisha noli munno omulala gwe bataddeyo alumiriza jo yagamba nti bituufu yaddayo n'agamba bibi enkyajja kufuuka omukyala olidde bakyali bato nnyo Hajjat Zuulah ne bbaawe ali mwizeerwa n'abaana baabwe tebasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera. And in this I want to question, where is the police family protection unit? Where are you, the Minister for Internal Affairs, the one I shadow Minister webyobukumi munda mu ggwanga oluwa? Where are you, the Minister for Children Affairs? Omukulu Balaam nga bwe nagambye ali kubasibe banuupu ensonga eno emwetaagisiza ddala ebimukwatako ate byo tabifanako tabijjukira na kubijjukira nti ye minisita w'abaana kubanga tosobola kuleka famire eno kwetikka kati kizibu kino kyafuuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako ffenna naye nze nalabyemu ebituufu bye bino ebituufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji Ali ne mukyala we Zuulah era yamuwasa mu mateeka ekituufu nti Zuulah yafumbirwa ng'alina omwana era Hajji n'abeera wakisa n'awasa omwana n'awasa mukyala n'agenda n'abaana be era n'atandika obalabirira ng'abaana ababe. Ekirungi nti ne Zuulah yasanga Hajji naye ng'alina abaana naye n'abamulererako ago mazima. Amazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka ekyo kituufu ekigambo ani yamusobyako ekyo kye tutamanyi awo poliisi minisita awo poliisi welina okuvaayo nebuuliriza nayo oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki kijja kukwata ku mwana mulala kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente bayinza okuba batuufu naye kati kijja tuuka ekiseera nga badefilers bafuuse bazibu ng'omuntu olumugamba nti oyo yadefiliriza omwana ng'akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu kati ate omusango gufuuka ogwa social media nkugambye n'atalinaamu busobozi buli awulira n'awulira emboozi ng'afunako oludda ng'adda ku olwo kati enkola eno ejja kuleetera okuba nti olaba twali tusaba palamenti emisango gy'okusobya ku baana abato kooti egiwozesezengamu ki mukasirise mukafunda gye bayita mu kamera awatali kamera abaana bano baleme kubeera nti nsi balaba kubanga enkya bw'anaafuuka tetwagala mwana ono yenisha ayimirire olunaku lumu okusaba akalulu bamugambe gwe kitaawo gwe yasobyako ekyo maama teyakirowoozezzaako nedda maama bw'abanga gwawaaba musango tomunenya kyenjagala okugamba nti social media is a real big crisis eri omwana w'omuntu nti kati ekigambo buli wokyogera kijja genda ate yo teyeerabira social media teyeerabira oba myaka emeka bino ebigambo gwe omwana w'omulembe guno alabye omanyi kyekitegeeza okukulira mu kamera bwoti ng'obulamu bwo bwonna buteereddwako kamera nti olwaleero nti oli aboggoledde mwana we nga kibuna mu social media wonna banange mwegendereze nno embeera eyaleetebwawo enkaayana eza Oweekitiibwa Mpuuga yali tewa mukisa bantu balala kujja kutwegattako kubanga twali tuli mu mbeera amanyi omugenyi akyala waladde omuganda bw'agamba omugenyi akyala wakolaki waladde omugenyi agenda wali mirembe mu maka nga beekuba kati ng'ewa Hajji ono Hajji Ali kwizera yani Hajji Ali ani
mizwera kizibu nnyo omuntu oganti gyagenda kati okukyala kubanga eriyo oluki oluyombo teri yasobola ganti nvudde mu kyalo ngenda wa baba mizwera kukyala kubanga eriyo oluki oluyombo kati muganda wa mizwera eyalize Kampala nagandi bane nga bwengenze Kampala kangende ensule wa muganda wange mizwera agamba wayi kangende nepangisize mu Kisenyi ewa mizwera eriyo oluki oluyombo amakate gateredde kyekimu nti n'okusika omugwa kuno okubaddewo ne vice president wa Buganda n'ebigambo bingi ebibaddewo akaseera ako NUP egenda kasasulira omuwendo munene ti abantu bangi nnyo abali twegasseeko olutalo olwo lubalemeseza naffe ffennyini ojjukira nti twali mu recruitment nga tuli mu kuwandiisa kaadi nga tutunda kaadi nga tuli mu kuforminga structures nabyo byayimirira nti president waffe buli wagenze nebyayogedde ebirala ebikulu tebabi oluusi abamawulire tebabisaako muki mwoyo bagendera ku kino ekyaki ekyokusika omuguwa okuliwo so eyo embeera yali tesobola kutuyamba bannabyabufuzi balala kujja kubanga abamanyi nti kati atuukira mu lutalo singa Besigyawe yagamba nti kati bananyi negase ku NUP aba atuukira mu ki lutalo ku eiza gamba mpagira ono oba ono ekibeera ekizibu so n'ekyo ekiseera ezo ensonga bbiri nti first of all they are a very big group which could not enter NUP without causing an imbalance. Two, that the internal contradictions within NUP could not facilitate a situation that would give a conducive environment for recruitment of such a very big political grouping. Siri disappointed mu bantu abatandisewo ekibiina kya PFF. Mbamanyi era mbesiga. Maybe omuntu omaso kutagamba lwaki tebaze ne beegatta ku NUP kyekyali sinza obuki obulungi nti Nerias Lukwago Kiza Besigye Ssemujunganda Salamu Musumba obamanyi bonna abo Honorable Mwijukye bonna abo ekyali badde ekirungi singa baze ne batwegattako mu NUP naye nze ndi w'amazima kyabadde tekisoboka era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireseewo akakukuutano omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu tiimu endala eba tejja na kumala because singa abantu abo bonna be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP walizeeyo imbalance ey'amaanyi because bo ba leaders bobo baze bakulembeze bawutunambalinga bakulembeze ba NUP NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono kati singa okola genesis nti Besigye uya asimbyawo line Besigye Lukwago bali bempinga makumyaga asatu babeto kyanyi bani ne ya membership ne yingira mu kibiina musobola n'ogenda mu meeting y'ekibiina ne mukuba akalulu ne baba wangula okitegeera ekyo nti abantu abali mu PFF ne bamala bajja mu NUP netuza general meeting basobola okuba akalulu ne batuwangula fo balaba ffe twayingira mu NUP ne twayingira gradual omwomu era kyovola babajjanga nga DP block bibalemi abajja n'ebibiina abajja mu NUP n'ebibiina bibalemi nti ffe tuze nze Bwanika n'ekibiina kyange PDP kyamulema okujjawo yayingira NUP nenga n'ekibiina yeba hypocrisy buba buki buba bunanfuusi tebubeera bwesimbu omulala SDP Mabike naye nayingira ekibiina kye NUP ne SDP nemulema okolaki okujjawo Lubega Mukaaku yajja n'ekiwayi kya TJ kyali kisinde kya Elias Lukwago yakikulembera Lubega Mukaaku nakwatako ye yali vice nakwatako ekitundu kya TJ omwali abantu nga bamutema Deriki bakatolu bwama ne yesogawa NUP aba DP ne bakola gye bayita DP block naye nga be ba senior partner ne bajja nayo bakidandala avudde mu DP nga ye organizing secretary bwatuuka mu NUP era yayagala abeere ki
okumujjako organizing secretary akulabanga mu demotinze atenge naze mu makamalala olidi mabika janga president wa SDP watuka eno atenga NUP teyali alliance. It wasn't even a merger. Singa bagamba tukwate bibiina bino tubigatte tukolemu kimu. Oba bannange tuwandiika omukago. It was completely a party. Another party. Another political party. Si mukago. Kakati obeera otya mu bibiina nga mu kibiina nga mulimu ebibiina ebirala. Kati bano bajja n'obukulu bwabwe. So ye contradiction yemu eyo singa bano aba PFF nga bazenga FDC breakaway group bonna ne bayingira muki munuupu. Kakati bwoba munnabyabufuzi asse ekitiibwa ne mu balala. One, beewanduukulule balekerawo okukola ebyobufuzi? Nedda. Tubasse ku kibonerezo batandika okukola omwomu? Nedda. Tulina n'obuyinza ffe nga mu NUP obugaana omuntu omulala yenna okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Bwe tukola bwe tutyo tuba tetulina ki? Tetussa kitiibwa mu ddembe lyaki? Lya buntu. Era omuntu agamba bwe muba nga temusobola kukkiriza abantu kukola political party nga mukyali mu opposition bwe mulituuka mu buyinza mulikola ki? So mulina okweyigiriza democracy. Democracy muzibu nnyo nga bamusabye ggwe. Anyuma nnyo ng'ali ku muliraano. So tulina okweyigiriza enkola eyaki? Ya democracy. Nze bano aba PFF mbagamba tubasabira mirembe. Naye mukimanyi nti tusobola okubeera different command one. Olutalo lumu ne bakomanda baaki banjawulo. N'olwekyo okuva olubereberye mweteeketeeka okukolagana naffe. So far tulina the best presidential candidate teri yasobola kulimba. As of now NUP yerina the best presidential candidate. Gye bujje eyo nga tumaze okujjako mu Mwami Museveni tujja kwevuganya n'ebibiina ebyo n'okwevuma twevume. Ne kusaawa ya kakati twetaaga kujja muti mu kkubo. Omuti gwe tulina okujja mu kkubo baguyita state capture. Eggwanga lyaffe baali tuwambako tetukyalina ggwanga. Beyond that tulina okwevuganya naye ate okwevuganya ategeeza nti muyomba. Eyo gy'owulira abagamba mbu abazungu bayiga enkola y'ebibiina by'obufuzi batuula ne ku kyayi nga bava kaayana kubanga tebali mu state capture. Naye omuntu ova kunkola Balaam kyakola abaana baffe nti nywe naawe kyayi nti gonsange ku kyayi ne Balaam olw'okuba mbu demonstrating ambu nno ebyobufuzi simpalana. Kubanga kati oyo ayagala kunzita ntuule naye. Naye singa tudisagreeyinze nga ye agamba kibannange tuzimbe oluguudo lw'eggaali nganze ngamba nedda tuzimbe kisaawe kya nnyonyi. Bwe tutakwatagana ku ekyo bwe tuva mu parliament tusobola otuula ne tunywa kyayi. Naye ekintu kino it's about life and death. Kituufu. Banaffe abamu baagala kututta baagala tukuumira makomera. Kakati oyo sisobola nagamba mbuna ate ebyobufuzi temuli mpalana mulimu awo ebyo sina bya bufuzi ebyo bya kitujju. Kubanga abantu ekigambo bya bufuzi nakyo tebakitegeera bulungi mu Uganda kibiyisiddwa tugamba n'abaana ntogenda nga bya bufuzi which is wrong. Buli muntu alina kubiriza mwana we kwegatta mu bya bufuzi so simugamba nti mwana wange togenda nga muki mu byobufuzi kubanga omuntu ogamba nti togenda mu byabufuzi abanga agamba togenda mu leadership y'ensi yo. So nkulaze nti ebyobufuzi from home exactly okuva mu maka ago tuli kuki byabufuzi. Waliwo olugwe nalabako bessimu n'avuma munne ebigambo kama mumuze esebo ndi ku programu kale bireete. So kyenjagala okugamba nti abantu babadde babuuza honorable ugamba ki kuba n'abaakozeewo ekibiina. First of all nze sikirimu ndi wa NUP ate ndi comfortable eka. Bweberiyo ebibulayo njagala tubitereeze. Wow. Ne ndowooza tulina obutereezo ngera buli maka gonna gabeeramu ebyago. NUP eri ku lutalo lw'enjagalira ddala olw'okwenunula. Kati wabaawo abantu abalala abalina political parties nga naffe we twajja ne tutandika ekibiina ne tutayingira bibiina byabwe. Kubanga kyali badde kizibu nnyo
omuntu gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibiina kyonna ku byaliwo n'akireka waggulu. Okuyingira kwe kwali kiyuzizza. Twayagalako faawo abamugamba tugamba Mount no Kyagulanyi ayingire wano abere presidential candidate w'ekibiina nga goli president w'ekibiina nga mawo alabira ddala okuba kumusalako omutwe kubanga omutaddeko tiimwe tebereza tiimwe eno yonna yonna eri mu NUPC nga yagenda n'echannelinga mu kibiina kyonna awantu ne bwe twaligenze mu Kyamugisha muntu nayo yennyini twali muleseewa so bagamba omuganda agamba tovumirira egwa wala olwedda n'okola ki n'osakirayo olw'olumanyi madamu titesirumanyi omuganda agamba bajjajja balugera nti tovumiriranga egwa wala enkuba kati nembeera wano nenengera enkuba ng'etonnya ekisoga nti si kirungi nze gamba ndi Katonda wange enkuba ogitonyeseza kisoga wane mukono tetonye because nsobola okusakayo kuba ekifaananyi Mugisha muntu bwe yali atandika anti waliwo ebigambo bingi nnyo abali mu FDC bye bamwogerera ne kati abamu kubo kyangu nnyo okukolagana ne anti okusinga okukolagana ne FDC era olwaleero kati bwe tuba tulina ebibiina bye tukuba akaama ne anti tugikuba akaki akaama abantu ne baba tebeegasse nange bo ne beegatta bokka kasita babeera balwanyi balungi nange nfunamu ekibi bebeegasse nga babi n'ebigendererwa byabwe nga biki kakati ebigendererwa by'abano tubimanya tutya pulezidenti waffe yaleeta olupimo olw'okumanya abalungi n'ababi yagamba tunaabategereranga ku bikolwa byabwe tunaabategereranga ku biki ku bikolwa byabwe tewaliyo lupimo lulala kakati buli batandise ebibiina by'obufuzi tujja bategerera ku biki ku bikolwa byabwe